بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manya ne dobozi Kasim Matovu gwe mukyasinza okutegeranga Kasimu Dawa Center. Tulina emisomo gy'Obuyisilamu gyonna okutandikira ku Dr. Semuddu Sheikh Nuhu Muzata Seka Bugolobi Sekani Menyani Ndekani tusangibwa wano Ekibuye Kavule ku Ntebe Road. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصي بنفسي وأنفسكم بتقوى الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إلى آخر الآية. أتندرزوا الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى awaniridde emyoyo gyaffe gyonna mu mukono gwe. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo atuwa amalusu ge tumira nga tetuyina bwe tuganywa ku luzzi. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah tabaraka wa ta'ala atuwenzisa omuzungu ezamulema okuteekako okuzisitookinga. Ayina amaaso gateeka mu bantu, ayina amannyo gateeka mu bantu, ayina amagulu gassa ku bantu, naye tayina nzisa za muntu nti ziri mu sitoowa mu kabada ayina we yaziteeka. N'ekyo tutendereza Allah jalla waala oyo Allah tabaraka wa ta'ala gwe tuteekeddwa okutenda n'ebitende ebijjuvu ebitaliimu bukendeevu bwonna. Bwe tumala okumutendereza tumwebaza Allah ebyengera byatugabira. Twabadde bafe ekiro, Allah n'atuddiza obulamu, atuwadde ekyengero ekirala, atutadde mbadde abaze okusaala ejjuma. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera byatugabira bingi. Ebimu ku byo tubisaba, ate ebimu n'okubisaba tetubisaba. Tubeere mu baddu abeebaza Allah jalla waala, Allah ajja kubeera ng'atwongera bye twetaaga. Nga tumaze okumutendereza n'okumwebaza, tumusaba Allah abeere nga okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo Allah jalla waala gwe yatuma gye tuli nga kyakusaasiza eri ebitonde byonna, n'amutuma nga musanyusa ate nga mutiisa, asanyusa abantu abanaagondera Allah tabaraka wa ta'ala nejjana Allah gyagenda okubawaamu, ate nga mutiisa atiisa abo abanaajemera Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekifo kye bagenda okugenda mu kya jahannama. Lwekyo omuddu wa Allah bw'aba ayogeddwako mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kikkakatako okubeera ng'omusaalira. Bw'oba tomusaalidde talina kyafiirwa, bw'omusaalira ate gw'ofunamu ekisinga obungi. Abaddu ba Allah, nkutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala
mu bakakafu b'okumutiira ddala. Buli ali wano olwaleero mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, fumiitirizaamu, kirowoozeemu enkya ogenda kubeera otya. Oyinza okubeera ku birango, oyinza okubeera ng'oli mmere ya ggoonya, oyinza okubeera ng'oli mmere ya nsega. Leka kupulaaninga bintu paka mu Novemba paka January. Waltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Fumiitirizaamu kikyokulembezza olunaku olw'enkya. Oyinza okubeera ng'olipootingibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Baddu ba Allah, tutye Allah subhanahu wa ta'ala mu bifo byonna bye tubeeramu, wonna w'oba oli emisana n'ekiro, beera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutuba yaffe ekwatagana na mutima. Mutima, tulina emitima, abamu emitima bagirowooza nti gipaapinga musaayi gwokka. Naye omutima gulimu ebintu bingi ku sayidi yaffe ey'obusiraamu. Omutima gulimu ebintu bingi. Era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atubuulira mu Qur'ani, suratu Al-A'raf aya 179, n'atubuulira abantu bagenda okuteeka abangi ennyo mu jahannama, n'atuwa n'ensonga egenda okuteekesa abantu abangi ennyo mu muliro jahannama. N'okulayira Allah n'alayira ti walakad dhara'na li jahannama, mazima twateekateeka omuliro jahannama kathira min aljinni wal insi, bagenda guyingiramu abantu bangi nnyo 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 n'amajinni bangi abagenda okuyingira mu jahannama. Allah n'atuwa ensonga n'agamba nti ensonga esooka egenda okuteekesa abantu abangi mu muliro, lahum qulubu, Allah agamba nabawa emitima la yafqahuna biha, emitima gyabwe tebafumiitiriza nagyo. Omutima ogutafumiitiriza gubeera mulwadde, gubeera mufu. N'ofumiitiriza ku kintu ky'ogenda okukola Allah nga yakikugaana, n'ofumiitirizaamu kiki ky'ofunamu, kiki ky'ofunye mu bwenzi, kiki ky'ofunye mu kuwagira kirisi, kiki ky'ofunye mu betingi, kiki ky'ofunye mu kulya amayirungi, kiki ky'ofunye mu kufuwa sigala. Naye mutima bwe guba tegufumiitirizaamu gubeera mufu. Allah agamba ngenda kubookya mu jahannama nabawa emitima, naye emitima gyabwe tegiri mu ibaada. N'agamba emitima bwe gibanga gifudde ne gutafumiitiriza, walahum ayun la bisununa biha, Allah agamba nti balina n'amaaso, n'amaaso gabwe gaba tegalaba. Okulaba otambula olaba, naye tegalaba Allah byayagala. Olaba mukazi oluusi alina ennyindo nnene, owo omukazi alina ennyindo ndaalo, naye olw'okuba omutima mufu owo obeera tomulaba. Oba tomulaba, ekkuba erikutwala ku masigidi toliraba, erigenda mu freedom city lyobeera ng'oliraba. Lwekyo Allah agamba nti emitima bwe gifa n'amaaso gafa. N'agamba Allah walahum adhan la yasma'una biha, Allah agamba nabawa amatu naye amatu tigawulira, kubanga emitima mifu. Emitima bwe gifa shekhe ne bw'asomesa naye bakutiisa ne ayati mmeka, naye bakubuulira ebyafaayo ebifaanana bitya ng'omutima gwafa, amatu go gagenda kubeera nga tegawulira. Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala ulaika kal an'am, abo abalina emitima emifu balinga embuzi, balinga ente. Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala bal hum adallu, ate bo emitima egyo egyafa babi nnyo, babuze nnyo n'okusinga ensolo, kubanga ensolo teyagala bid'a. Ensolo ebeeraawo, embuzi n'ebeeraawo aka nga teyambala ndaweya nnume, bw'ojambaza ndaweya efa bufi, yeekuba ebigo ne yeevulunga mu ttaka paka lwefa. Abantu abalina emitima emifu babuze nnyo okusinga ensolo. Ne bw'onoogamba nti Tanzania, ne bw'onoogamba nti Zambia, ne bw'onoogamba nti Luddawa, nti waliyo embuzi ejja ku lujjuliro nga bafumbye emmere piraawo n'etuula n'abantu n'erya. Waliyo embuzi ebeera mu kyalo ewammwe e Buganda ne bafumba amatooke n'enkoko n'esembera n'etuula n'abantu. Kati Allah agenda abalina emitima emifu babuze nnyo okusinga embuzi, kubanga embuzi emanya nti emmere y'abantu. Emmere Allah yagiwa abantu, nze nnyina emmere, naye ogigoba ku mmere yaayo, gunodda ku mmere y'embuzi n'ogigaaya. Omuntu yabeera mu buze nnyo nga kyekivuddeko omutawaana, mutima kufa. N'atugamba Allah abalina emitima emifu babuze nnyo okusinga ensolo. Ente ezaala omwana gumugumu, waliyo ente ezaala ababiri, naye ente ekusinga amagezi n'emanya nti omwana ogumu Allah yagugaba, n'abaana ababiri Allah yabagaba. Gwe olw'okuba omutima gwafa
bw'ozaala omwana omu omanya Allah yamukuwa, bw'ozaala ababiri baba bamukasa. Era omusiraamu alina sigida yakakola hijja 6 yakakola umura 8 mwesiba ebbombo ne muligita ekiro ne muwemula kubanga balongo bata bajja kwokya. Oli mubuze okusinga ente banga nente bwezaala abaana babiri tebalula. Allah n'agamba tabaraka wa ta'ala ulaika humul ghafirun, abo abalina emitima emifu bebe nno abantu abeegayalirira n'abeera ng'agayalira ekinamuyambe wa Allah n'ekikye kyennyini ekimugasa nakyo akyessaamu obugayaavu. Lwaki? Omutima gwafa, mutima gwafa. Allah n'atugamba subhanahu wa ta'ala surat al-Isra'i aya 36, Allah agamba wala takfu ma laysa laka bi'ilmu, tewusanga ku kintu kyonna ky'otalinaako kumanya. Ne boogera ku muntu ekigambo naawe n'ossaayo ebibyo, ne boogera ku gundi naawe n'ossaayo ekikyo. Ne mutulimba wano ku Saddam Hussein mwatulimba nga mulinga babeera e Iraq, naye nga bemwogerako mwali mwetaaga mboko 8. Temubiinaako bujulizi. Ayina ennumba, ayina ensolosozi, ayina sigga, ayina nawo ate tukomye ku ebyo nawo nemutulimba. N'oyogera ebintu, n'oyogera ku Sheikh Fulan, n'omuvaako n'oyogera ku gundi, naye nga kyoyogerako tokirinaako kumanya. Musiraamu tuba tulamuza shariya emboko 8 ze tulina okukukuba. Allah atugambye tewesanga ku kintu, toyimiriranga ku kintu kyotayinaako kumanya. Inna samaa wal basara wal fuada, mazima amatu n'amaaso n'omutima, kullu ulaika kana anhu mas'ula, byonna bigenda kubuuzibwa kweyo ensonga gye weeteekako nga togirinaako bujulizi. Togirinaako bujulizi. Mazima amatu n'amaaso n'omutima, Allah agambye nti byonna bigenda kubuuzibwa kweyo ensonga gye wessaako naye nga togirinaako kumanya. Abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, emitima gyaffe bwe ginaabanga gifudde, tujja kuva mu nsi muno nga tetulina kye tujjeemu tusinkane Allah tabaraka wa ta'ala nga tetulina kye twatereka wa Allah jalla waala. Allah agamba subhanahu wa ta'ala mu suratu Shu'ara'i aya 88 ne aya 89, Allah agamba yawma la yanfa'u malu wala banuna. Owange Muhammad bategeeze ku lunaku lwe bagenda okuyimirira mu maaso gange ng'eyalina ssente, eyalina abaana abangi, tebalina kye bakuyamba ng'oyimiridde maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu bavudde ku Allah lwa maali, batunda emyenge, bakoze ziroogi, balunda embizi, balina obulumu obubeetinga, obulimu bukaswayibu kali awo basimba layini babeetinga. Allah n'agamba oluwo olunaku mwabakuŋŋaanya emmaali nga muvudde ku Allah, mwabazaala abaana ne mwerabira Allah subhanahu wa ta'ala, waliwo olunaku lwe bagenda okubeera ng'emmaali yammwe n'abaana tebibagasa. N'atugamba Allah illa man ata Allah biqalbi salim, oyo yekka agenda okufuna okwesimba ku lunaku lw'enkomerero yagenda okusinkana Allah jalla waala nga yalina omutima omulamu. Omutima omulamu wadde abazungu bagirongoosa, naye mu musiraamu omutima tigulongoosebwa bulongoosebwa na bwambe. Omutima gulongoosebwa na bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala na bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Rasulu yagamba sallallahu alaihi wasallama nti ebyuma bifuna obutalagge, naye ekizigula ebyuma nga kizilla si Seeka Buyondo yagambye, Seeka gundi yagambye, gundi yeetaaga kujjako nsingo. Kyawalilla omuntu alina omutima omulamu bw'aba agaba ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu alina omutima omulamu bw'aba amma omuntu amumalila subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo Allah tusaasire emitima gyaffe girongooke. Allah agambye, nabbi agambye, bw'onooteeka mu nkola omutima gwo gujja kubeeranga gulongooka. Allah agamba subhanahu wa ta'ala, waliwo abantu bayogerako n'agamba nti obasomera amateeka gange n'obasomera Qur'ani thumma qasat qulubukum, naye emitima gyabwe ne gikakanyala. Siraamu oze wano mu khutuba osobe n'olemera ku bwenzi. Bimeka bye bakusomesezza n'obba mu kupima, abantu mubabba nga mupima naye ng'osomye. N'agamba nti obasomera naye emitima gyabwe ne gikakanyala min ba'di dhalika, oluvannyuma lw'okuwulira amateeka gange fahiya kal hijara, ne gikakanyala ne gibeera ng'amayinja. Allah n'agamba aw asadda kaswa, ate omutima bwe gufa gukakanyala nnyo n'okusinga gayitamu amazzi, amayinja ne gayitamu emigga,
ne giyitamu naye nga jinje kakanyavu naye moto mulimu amagonfu agayitamu n'amazzi naye jjaffe ne gibeera nga mifu nnyo n'okusinga amayinja era amatu gaabwe nago n'agazibikira wala abusarimu n'amaaso gaabwe gishawa n'agassaako ekibikka walahum adhabun adhim ate balina ebibonerezo eby'amaanyi wa Allah tabaraka wataala lwaki emitima bagiragajjalira n'agamba Allah fi qulubihim marad waliwo abantu abalina endwadde mu mitima gyabwe ng'olina omuganda munnange ekyo wadde gundi akikola naye kikyamu wadde Ssekabuyonda agambye bw'ati naye mukyamu naye omutima bwe guba nga gwalwala gulimu endwadde eyalwala endwadde y'obwenzi yeetaaga oba kumukola oti omutereezi eyalwala endwadde y'okugeya bw'abula gwageya ageya enswera tena enswera erabika ennene y'ensajja kali akatono ke kakazi abulidde gwageya eyalwala endwadde y'okugeya eyalwala endwadde y'okubba naye yennyini yebba ng'endwadde emuluma ey'okubba tola abantu benda ku nte obwenzi bwamuyitirira nogamba musajja wa myaka 65 alina abakazi 3 yayenze ku muwala we noga nti yabadde omutima mulwadde balina endwadde mu mitima gyabwe fazada allahu marada Allah n'abongerako endwadde y'okuba nti ajja kubookya walahum adhabun alim bima kanu yakdhibun era Allah baliko ebibonerezo eby'amaanyi ku kiyama olebe byonna bye baalinga mu nsi muno nga balimbisa siraamu omutima tunagulongoosa tutya yimirira Allah wayagala oyimirire omutima gunaalongooka gutya halali sabuli ekiri halali oharamise Allah kyeyagamba nti kiri haramu mwatu ojja kulaba nga ebintu gwogenda obivaako wekka ng'omutima gumaze okulongooka Allah agamba subhanahu wa ta'ala agamba abakyala suratu ahzabi aya 3:2 fala yakhta'na bilqawli omukyala baabanga alina omusajja alina gwayogera naye taddangaawo n'alanga oluboozi bateekamu sitiriyo n'ayogera nga agenda okufa gwe konda kitakusiita ejaawo bw'ayogera nawe akuguza soda alina engeri gyateekamu sitiriyo n'alanga oluloboozi Allah yabalaba n'agamba fayatima allazi fi qalbihi marad waliwo alina omutima omulwadde mwatto oluloboozi lwokka olajja kulwegomba oba akula otya oba alina eriiso amaaso gandali oba alina eddookoli lyavaayo oba akula otya ekigere kyalemala naye oluloboozi olwo kyona abakyala amaloboozi gaabwe bwereere Allah agambe toddangaawo n'olanga oluloboozi ajja kulwegomba ono alina obulwadde bw'omutima nga yalwala obwenzi ajja kubeera nga alwegomba nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallama la taksulu kalama egairi dhikirillah temuyitirizanga okwogera ebigambo ebingi nga tebiriimu kusoma kwa adhikaari siraamu tulina emirimu gye tukola naye nga gyetaaga dduwa Allah akusaasira ofuneyo omulala waliwo alimu owinaawo afuula engoye 5 mulonde 5 n'ava ku makya paka saa emu ey'akawungeezi waliwo ali awo ku paaka Musa ayita abantu abagenda Deriko najja nankumbi ye okuva ku makya saawa emu paka saa emu ey'akawungeezi n'obeeraawo n'oyimba n'omala okuyimba n'okwana n'omala okuyimba okukwana n'ogeya n'obeeraawo nga gwe totuuliridda naye nga byoyogera byonna temuli dhikiri nabbi yagambye temuyitirizanga okwogera ebigambo ebingi nga tebiri mu kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala fa inna kathra kalami gairi dhikirillah mazima okwogera ebigambo ebingi nga temuli mu kutendereza Allah kaswatul qalbi kikakanyaza omutima gw'omwana Adamu omutima ne gubeera nga gukanyala wa amma abada nnasi min Allahi ta'ala mazima abantu abagenda okubeera ewala ennyo n'okusaasira kwa Allah ku lunaku lw'enkomerero alqalbu alqasiya abantu abaali balina emitima emikakanyavu bagenda kubeera wala nnyo n'okusaasira